kukyusiza mu Luganda kati nze linnya lali kukyusiza ne nkuyita Lususu lwa Kimenke era liggwayo Alion Skin bakuntagingire kuno bulungi obereko kuno njala motagingire ba ghetto commanders bonna buli ghetto gy'omanyi ng'eri mu Kampala eri mu Ntebe eri mu Wakiso njagala bantagingire ku video ya leero ghetto commanders mwenna mbeetaaga ku video ya leero banna akanyomero ngero bateeka bwe malaawo njala motagingire abajasi ba UPDF wonna abakyali e Somalia n'abava be batisindika ekala moja na information ya mujenjagala mulize bulungi nnyo njala motagingire Muhammad Nsereko Kagege abereko kuno ku video eno njala motagingire abayimbi njala motagingire bana byabufuzi njala motagingire bana Uganda mwenna mubereko video eno sinagitandika wabula njagala tugikwate mpola tuginyonyoke bulungi nnyo buli muntu agenda okuvaana nga video nagitegedde kale nga bimaze batuma njala ntandike bulungi nnyo nga bwensenka video yange eno y'olwaleero njala gitandika ntya njala gitandika na kalowoozo ka leero akalowoozo ka leero kano nno njagala kagende mwenna eri ba ghetto commanders okwetoola Entebbe Mukono Kampala Wakiso mukawuliriza bulungi nnyo ate era ngali muganda ffe Lususu lwa Kimenke kansubire nti ka video kano ojja kawulira bulungi nnyo ntandise bwenti njagala musooke mutegeere mwenna mu Uganda nti Yoseriti bahabula otabasira mutano wakale kyensire tamuzizidde ensanga bisibe talina kintu kyatwala nga kyamuzannyo ne wawulya buulizinga enkuba eyira agula eddinisa bw'aba tasobodde kulingiza n'atuma namugamba wa isooka ombuulire nga mpulira ebintu bijjira ku speed oyo gwe bayita Yoseri. Yoseri tanyooma kintu kye bayita information. Yoseri tanyooma muntu gw'awulidde ng'ayogera, tanyooma lugambo, tanyooma kintu kyonna. Neffe ekizibu kyaffe kunyooma kwefuya bannampulira zibi ne tukomekkereza nga tulussuddemu akaba. Mumpulira bulungi kati buno baka njagala bugende eri ba ghetto commanders mwenna mumpulirize bulungi nnyo. Njala bategeeza bakablaza gye musiisidde yonna mu ghetto. Museveni go mumanyi oba go mumanyi nga Yoseri takyatya munna byabufuzi takyatya kansala takyatya MP yenna kubanga abayina mu nkwawa zaabwe bonna yabawa ssente ng'oggyeko Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakanga basatu bana ne bana befuzi bonna basigadde Yoseri abalina mu ngalo ze bakansala z'abalina ne ba MP abalina tabatya ekintu kyasinga okutya Museveni bakiyita ghetto. Museveni ekintu kyasinga okutya ekimusula mu ngoba kiyita ghetto kubanga mu ghetto yeri abantu abatyata danger abatyata loss. 1 bakulidde mu mbeera mbi, 2 tebeeguya, 3 bw'aba asazeewo ekintu aba akisazeewo tagenda kubuuza tukwata ludda wakasita bagenda tutandise tuba tutandise. Museveni kyasinga okutya mu mbeera egenda maaso mu Kampala mu Wakiso mu bintu byonna bigenda maaso lwaliro. Njagala ba ghetto commanders muwulirize message eno ebe loud and clear gye muli. Nkoze message eno kubanga nakulira mu ghetto era ba ghetto commanders abasinga obungi bammanyi. Nkoze message eno nga njagala ebere clear nga nsooka babuli ebintu bino wammanga. Okwekalakasa kubadde mu nsi yonna okw'ebyobufuzi okw'emirembe okugasa abantu n'okutabagasa. Naye government oba kyetuyita state bwe begenda kukola kyetuyita commotion emanya abagenda okwekalakasa ebifo basibukamu bani abalidinga na biki ebigenda obekalakasiza. Yo kyekola nesimbayo abantu bayo bifo nga mmwe temunnagenda kwekalakasa. Eteekayo abantu bayo ku ground ne baba babeeramu nga mmwe temumanyi baani be baani. Njagala kubiriza omulango takungula eri ba ghetto commanders mu ghetto zammwe mwenna mutandika okwetegereza abadaawa bonna abatabadde mu gurupu zammwe. Nkiddamu mutandika okwetegereza abadaawa bonna abatabadde mu ghetto zammwe okusingira ddala nga muntu mupya azze mu ghetto atabbira emboozi mutategeera azze n'obusente abula emboozi za nyuma tezikwatagana naye nga asinga okupika omuliro mu kintu kino tugende mu begendereze nyumba ghetto commanders no message yammwe. Ekisookera ddala Yoseri apulaninga kubanga akimanyi nti ekigenda okumujja mu buyinza kiyinza obutava mu bannabyabufuzi wabula kiyinza okuva mu ghetto kubanga akitesitinze kakirabye.
Akimanyi nti bandi abebufuzi tebakyalina numbers. Numbers ziri ba ghetto youths bonna okwetola Uganda. Nabagamba nti Uganda yonna 80% ghetto. Uganda yonna 80% ghetto. Tukulidde mu mbeera ya mugattingano oba ya mugotteko obintu bino tukulidde okwetola ebibuga byonna mu Uganda. Kati Museveni kyasinga okuteba bayita ba ghetto youth. Kati njala bategeeza gavumenti zonna zisooka kusimba bantu baazo mu bantu abenyini abagenda okutuusa obulabe ku gavumenti oba n'akyusa gavumenti. Njagala ba ghetto commanders mwe nayo muli mutandika okwetegereza bantu ki abazzemu nga temubamanyi. Waliwo mission ey'okubateekamu abasajja ba state. Previously baje buvuddeko nabagamba nti waliwo abasajja ba SFC nga balasita nga n'enkwakyo bagikwaza bulungi nnyo. Abo bonna be bali bangi bajja babateekamu nga temumanyi. Ensonga lwaki mbagambye ekintu kino. Waliwo ekintu Museveni kyatya ekiyinza omugwira nga tamanyi lwaki kimugwiridde. Olw'abavubuka bafuuse ekizibu. Kati njala bategeeza. Museveni tatya munnabyabufuzi, Museveni tatya kansala, tatya MP wabula atya ba ghetto youths kubanga ekisooka temulina kye mugenda kufiirwa. Temutya loosi, temuna kye mugenda kufiirwa, ensi bakubadda, mwanyigadda, ate mba musazzeewo temulina gwe mwebuuzaako mulumba bulumbi ky'ensonga lwaki abatya. Kati njala bategeeza ensonga lwaki Museveni asobola okuleka ebyobulamu ne bifa. Asobola okuleka amalona nga temuli ddagala n'akwata ssente n'aziwa abayimbi ate nga bava mu ghetto kubanga akimanyi ennyimba abantu abasinga okuwuliza ennyimba bava mu ghetto abasinga okuyimba bava mu ghetto. Yensonga lwaki asobola okuleka ssente n'azikuwa n'aziwa abayimbi n'aziteeka mu bigurupu okucyankalanya eggwanga n'okucyankalanya abantu bakuba kyasinga okutya. Kati njala bategeeza ekizibu kya Museveni kakyasiza okutegeera bakiyita ghetto. Kati mwenna ba ghetto youth ba ghetto commander emuli ngenda basala ekigambo kimu. Mwegendereze nnyo Yoseri already yabaplatinzemu dabasajja ba Iso n'abaseemwayi abagenda okuba ngo batambuliramu. Lwaki batambuliramu? Singa mugenda okulumbe wantu wonna nga mugenze ku demonstrate ngoba okukola ekintu kyonna nga kiri peaceful. Egenda fubutuka abantu abagenda otandika okukola commotion oba okwokya oba okubba oba okukasuka amayinja sina kindi otandika okukola ebintu ebitulika. Ekyo be bantu baba basizeemu ng'omuntu alina attitude esinga kuyamwe gye mwajjiddeko oyo abeera state mafia abeera state agent gwe bataddemu. Nkiddamu omuntu yenna gwe mutamanyi mu ghetto zonna Kampala Ntebe Wakiso nga temumanyi mupya mumwegendereze nnyo n'oba yazze ejjo oba aludde mu wiiki oba amaze mu mwezi mwegendereze nnyo kubanga Museveni akimanyi muvaako entabwe era akirabire n'embiri ebirugenda ku social media katolwala kubanga akitegedde nti abantu abasinga amaanyi bali ku social media ate bonna bava mu ghetto. Kati njala bategeeza ekintu kino mukitegeere era mukitegeere mwena ba ghetto commanders nti mubeere nnyo very vigilant gye muli kubanga Museveni akitegedde mwe muliko amaanyi ate nga amaanyi akimanyi nti musobola okukola ekintu kyonna essaawa yonna. Eno message njagala egende eri muganda wange Lususu lwa Kimenke. Which ewedde najja nekolera video nayogerako layini ntono nnyo saagala kukuwa budde bungi nnyo kuba manyi ebyokola ina bingi. Naye nagamba nti bakutaddeko amaaso abiri gano weegendereze era mmanyi naawe otegera bulungi nnyo. Naye njala kugamba bapromota tebakuvuga speed. Bapromota tebakuvuga speed. Bajja ku overridinga osukke wandibadde ogenda ate bakuba ekigo. Nkiddamu bapromota ba music mu Uganda bajja ku overridinga bajja kuvugira ku speed bakuba ekigo kuba yensi bekulindiridde. Muganda njagala okwate ekintu kyo bulungi nnyo kivuge bulungi nga weetereddemu obwongo baleme kuvuga kuyisa wandikomye. Weetegerere baleme kutegerera kubanga okula okutuuka abo bali tebakutegerera. Weetegerere baleme overridinga okutwala mu bintu ebyo tajja kusobola. Ekyo nga kimaze. Ngenda kusaba nga nfundikira akaloozo ka leero. Ngenda kusaba okwate champion Gudo omuzze ku ssomero nga nabo gisimufungize. Mu bintu byonna by'oba okola kwata champion Gudo omuzze ku ssomero. Emirimu gyo commandinga amajeego n'okukuuma abikolenga nga ali mu luwummula. Amateeka gye gali bawandiike bulungi nnyo nti omwana yenna alina kubeera ku ssomero.
bakunoonyezzaako emisango egyo naye omusango gwa champion good okubanga tali ku ssomero gusobola okuggulwako ne bakutwala ne bakusiba ogenda obiwoozaawoza nga bakwagala dde okufuna muganda wange lususu lwa kimenke nkusaba kwata champion good omuteeke ku ssomero emirimu gy'okomandinga amajeego ajja gikola ng'avudde ku ssomero ng'ali mu holidays muganda wange nkusaba n'obuvunaanyizibwa nkwesaba busabe bulungi nnyo mu bintu ebigenda okwetoolwa kuba kunoonya buli ango yonna naye kwata champion good muzze ku ssomero nga nina bugisi mufungize bw'aba mwana wo nkusabye bw'aba muganda wo nga champion good muganda wo nkusabye bw'aba nga mwana wa ssenga oba gw'omuzaala kwata champion good omutwale ku ssomero then buluwumula ajja akomandinga amajeego bye bintu bibiri byenkugambye olwalo sina bingi nye bisigadde mukama kwatizeeko oli muntu mukulu naye amateeka gye gali masirifu bajja kuyita ewantu watono nnyo ate kizimbulukke mu luvannyuma nga kimaze okuzimbulukka kwata champion good mutwale ku ssomero then buluwumula ajja akomandinga amajeego naye kati currently basobola gifuula cause ekuleetera obuzibu kubanga bakunoonya buli kantu konna baagala kumanya perfume owefuira perfume ki olya mmere ki oyingira saameka ofuluma saameka mukazi wo yaani oyimbira luddawa biki byokola byonna state kati eteeka okuba nga yakuŋŋaanyiza buli kimu ekirina ku mmeeza yaayo bagenda kunoonya kibeetaaga okukozesa okufuna ekirala nkugambye wegendeza bapromoters bapromota bonna bali mu Kampala kati kalire bonna bakozi ba Salimu Sale kansule kibayita Salimu Sale mumanyi basobola okukola ekikyamu bwennyini bennyini basobola okukola ekikyamu ng'essanyu likuyitiridde nga tokyamanyi bw'obeera tokyamukeeted ng'essanyu oli over excited essanyu lisobola okukuziba amaaso ekiddako tojja kimanya so njagala wetegereza ba promoter bonna ba NRM bonna ba NRM 90% njagala obeere mwegendereza nnyo tobeera excited nnyo tofuna ssanyu linnyo kubanga essanyu eringi ate lireeta ebizibu yo message yange y'akalowoozo ka leero kati tugenze ku kiggula luggi ekiggula luggi kya leero njagala kigende eri mwenna bannayuganda naddala bannabitone okwetoola Uganda yonna nga sawuddeeko oba oli muganda oba oli mutoolo oba oli munyolo oba oli muki ne bannabyabufuzi mwenna n'abakyakozesebwa ekiggula luggi kya leero nkwatiraako tebufuuka bumbula mwenna musomyeko ekitono mukimanyi nti mu myaka y'abajjajjaffe bwe baakwatibwa okuggibwa mu Ssemazinga Africa oba ku lukalu lw'abakadduga ne batwalibwa ku Ssemazinga bamagulumeero okwetoola ensi yonna abasigaddeyo baasinga obungi ne bakasukibwa ku bizinga ebimu omuli Jamaica omuli Haiti wawa gye bafuukidde nga kati balina eddembe nga ate sina batabanafuna ddembe abazungu bano ate baakwatanga mu bannaabwe ne babafuula ba supervisors okusupervisinga bannaabwe abo naye mu byafaayo by'ensi ebiwandiikiddwa wali oliddeko supervisor yenna ng'akyaliwo oba supervisor yenna ng'ayogerwako mbitabo supervisor bamugjawo okweka obujulizi kati baganda bange njagala tutunudde koyini eno koyini ze ssente ez'ebyuma ssente zino zibeerako enjuyi bbiri ngeno omugiraba eno koyini yanseene eriko koyini yonna nebonga olina ya bitaano ebeerako enjuyi bbiri nolero oluuyi olusooka n'oluuyi olwokubiri saagala ebiseera ebisinga otunuulire koyini ng'ogitundire ludda lumu njagala okwate koyini eno ogitunuulire kwata koyini gy'olina ogitundire ebeerako sayidi bbiri buli sayidi eriko ebintu ebiwandiikiddwako n'ebifaananyi ebyenjawulo ebiteekeddwako lwaki njogera ekigambo kino tutandise bwe tuti Muhammad Nsereko MP wa Kampala Central n'abantu bonna abali mu politics w'ekifuula nnenga okusiba akatambaala abantu njala mbere begendereza nnyo okutambula n'omulangira tekikufuula mulangira okusula mu garage tekikufuula mmotoka ate okulwa ku nnyumba za landlord mwanattu tekikufuula zizo kubanga enkyajja kugoba Muhammad Nsereko n'abantu mwenna bakola emirimu gya Museveni nga muli mu kuttisa bannayuganda mu ngeri yonna esoboka ne mwefuula nti mumusinga okutegeera ekintu ekyo kibi nnyo ensi ebalaba lwaki njogera ebigambo bino
njalo soko kubikira abatannazukuka nti muganda affe Katoli Wama Bidugu Lamirezi mukama ya mujirudde ekire kikesezo lunaku lwa leero mukama amusojo byonna byamusobako era nga afa amanyi ebyobufuzi sigenda kumukonda eminga wadde omunenya kubanga mu byobufuzi buli kigambo kisobola okwogerwa naye okyogedde kwani era akikonsumiza ati bwakifunira atya eyo sigenda gendayo naye mbajjukiza gwe Munnayuganda yenna wegendereze nnyo abavubuka abagamba nti kati bafuse bannamawulire okusinga bannamawulire abagasoma betuyita ba YouTubers. Mwe mwina kye mutamanyi nti state ya Yoseri mutujju n'akabinja ke konna batujju asobola okukozesa buli kintu kyonna ekyetaagisa okufuna kyayagala. Bw'oba omanyi nti oli munnabyabufuzi, oli socialite, oli munnabyanfuna, oli musuubuzi okola business, oli munnabyafaayo, mwegendereze nnyo abavubuka batambula ne microphone n'obusimu nga bajjako interview. Eyo geyeena nkiddamu mwegendereze nnyo abavubuka abajjako interview akusanze mu makaago akubidde essimu eyo ye geyeena esooka kati. Nkubuuza mu myaka bifonga Kyagulanyi tannajja wali owuliddeyo omusindo ogubaddewo nga bajjako abantu interview oli n'akuloonya n'akubira essimu n'akunjako interview eyalulekereke nga bino ebigenda mu maaso. Yoseri omutujju anoonya buli point yonna wasobola okutuukira ku muntu gw'ayagala ne bakozesa kye baagala ne bakikuwa n'okifuna bulungi nnyo. Obutwa gye buli obwa buli kika, obulwaza kansa, obukulwaza ebibumba, obukuttirawo, obukusiisa lumu, n'obukufuula mawobe, n'obukusiimuula obwongo gye buli. Basobola obukuwa mu byokulya, mu byokunywa, basobola obukuwa mu bbeere y'omukazi ne bakuleetera ekiwojjolo n'okiwujja ogenda okuvaako enkya ng'oyise Windows. Basobola obuwa ku mugujogeza e microphone ku mikolo gyonna. Kati mwegendeze nnyo abaana ba YouTuber nkugambye ku ba YouTuber obuddayo mulaba. Ebitundu 80 ku buli 100 bonna ba YouTubers si batuufu. Nkiddamu ebitundu 80 ku buli 100 ba YouTubers bonna si batuufu. Bakolera state y'ensonga lwaki banoonya buli ango yonna okubajjako interview. Ne mwegendereze nnyo. Era nga nkyali mu kigulano gye. Goloza lwaki mu biseera bino bagadde okukola kye tuyita profile buli muntu bakutuukako gy'oli mu nsi yonna bakujjako interview. Mulemye okutegera ekigambo kye bayita profiling. Ekigambo kye bayita profiling state ekikozesa okunoonya ani yaani abambulako nsobola bafuna baani abakyalina ebyobugagga babaddewo batya bawangadde batya nsobola mufuna ntya mufunako ntya access gwe kenyere bakuleeta microphone weeyogeza ebigambo byonna bimalayo. Museveni waakuteekaawo waite banga tono ogenda okulya simanyi yafudde cardiac arrest yafunye simanyi complications ate yafunye simanyi biki ate yafunye cancer simanyi cancer grade 3 nga totegedde lwaki wafunye cancer grade 3 kubanga tewasobola kutegera kweteke n'ennyo. Ebintu bino muluddewo okutegera ebintu bino ne bajja batta bamalewo wano wetulaga wabi nnyo. Kati ngenda bba message esembe mu Kigulalugi ngende ku video yandeese. Njagala buli muntu yenna ng'oli musajja mukazi Muganda bw'obanga toli Muganda naye nga wazalibwa mu Buganda mw'okulidde wuliriza ebigambo bino. Museveni talina kyakwetaaza ayagala nnyo famire n'okusinga ekintu kirala kyonna. Gw'akyaza nnyo omuzannyo gwa Yoseri ng'ovuma Munnayuganda munno olw'okuba nti bakusindisa omuvume eyokola nsobi kubanga Museveni agenda kumala akuggyewo olw'ensonga kye yali asuubira omukolere tojja kusobola kituusa. Ennaku zino tuli immune ku bigambo ebituvumwa ne bituwalampisa. Tuli immune bwe noboona obikola tolina kyogenda kunkola omala biseera. Okujjako the end of the day kye mutamanyi nti the moment you accept to sit with the state and you know their mission oba bwe batogituukiriza bagenda kutta. System eri bweti. The moment kasitokula ne Yoseri oba sigolabye omuntu yenna naga nti twagala kutta muntu gundi tugenda kukozesa ggwe ne bakugaba ebigambo bino n'obikitegeera bulungi nnyo. Nokkiriza oba n'ogaana. The moment kasitokkiriza bakuteekako omuntu omulala behind you agenda okuba nga akumontana nga bamadde mission naye bakutte. Bw'olemerera sitiro bagenda kutta. Kati mugenyi okutegeera ensonga zino kubanga muwulirize bulungi nnyo. Muganda ffe Katoli Wama Paul Bidugu Lamirezi Mukama amujjuludde. Naye ku bintu ebigyeko Muganda ffe mwe muli stress kwe kuli ne deplosion
Muganda ishanta na mwimbo ajita depletion. Abade depressed. Bulungi nnyo. Nko omuntu abade ne depletion. Wabade depressed. Abade ne pressure. Yatuuka atyawo mu mbeera eyo. Ng'oggyeko kuba nti abantu tuyina personal egos oba ne hate eri abantu abamu. State wejja nekweyambisiza okukola ky'olina okukola naye ng'ate that's not the answer. Olina okwechekinga kye bantu mansobola kikola kigenda kundabisa kikya. Kyekibuzo ekisooka. Muganda foyo abadde ku social media ng'ayogera bulungi nnyo musajja alina rekodi ennungi mu kuzanya katemba n'okuwandika ennyimba na buli kimu. Naye somehow ayina we yagenda astray n'atandika okukola ebintu bitakwatagana tukireka tukimanyirayo. Naye lwaki afudde depression oba afudde stress w'omutima okwabika? Reason being, ye musajja yandibadde kati nga mugagga mu music industry. Ani yasula music industry yose. Katolo bwama yandibadde nga mugagga through drama. Naye tabadde successful government ya musuula. Katolo bwama yengeji nzo kuteka theatre zisuka mu 3 ngazipangisa ne zigwa government nga yemulemesa. Katolo bwama abaddeko munabya bufuzi na failing nga public mu rejectinze. Abadde n'amabanja mangi nnyo nenga te public etandise omuvaako nakola ku radio bintu bingi nnyo nenga tososoka kubuuza lwaki Katolo bwama afudde munakuwavu bwatyo. Mubadde mulaba nga aseka era nga ali happy nnyo ye ali mu kwenjoyinga life ali mu kulya. Sirwa kuba nti abadde akyagala nno abadde yejjako stress ne pressure ebimbubaddeko kubanga jana bagamba mulaba public figures mulaba abasajja balina ssente mulaba abayimbi nenga temanyi bizibu ki balina bwakubula ebizibu byalina ojja kudduka kubanga tosobola kuyimira mbigere bye. Musajja atu abadde alina basobola okulyako ebizibu ebyo ne si bonna. Mulaba nga abadde alya n'asanyuka na wa interview. Katolo bwama gwe mmanyi ng'akyali mu kkubo ettuufu nga tannayingira bya bufuzi active politics. Katolo bwama ye muntu yali omuzibu okuggyako interview. Manyi mwenna kwe muli. Mwenna abazanyi ba firimu, abazanyi ba katemba n'abayimbi mukimanyi. Katolo bwama kyali kizibu nnyo mujjako interview. Ng'akyali active mu drama ku Bative Valley ku low complex is it low complex ye ne byaja rekodi Kampala wali ku Martin Road. Katolo bwama nga kizibu nnyo mujjako interview. Ekyakiwakanya wandika wano information awandika wano message kubanga Paul mumanyi Paul abadde mutabani wange mama wabadde mukyala wa Mpindi neddira Mpindi kibadde kizibu nnyo okujjako Katolo bwama interview nga tannayingira mu bintu bya politics bino okulumba bantu nga kizibu nnyo. Kati yagenda okompilinga mwingiza mu mizanyo emikyamu n'atandika okwagala okwejjako kyetwandise stress kwe kutandika okujja mu public okweyabyanga naye ejjako stress. Otherwise si yali omuntu omutufu, si yali mwangu kuba mumanyi. Oba yagala okukakasa ekintu kino waliwo omukwano gwasigala omuyita Abe Mukiibi genda omusango mujjako interview. Genda osange Maria Mudagiro mujjako interview. Genda osange Jolly Sego mujjako interview. Genda omusango mujjako interview oloza kyangu nnyo. Kyenkugamba nti omuntu atuuka n'eteeka mu target nga takyasobola givaamu. Ono Katolo bwama gamufunye ku last year abadde happy. Abadde happy kubanga abadde ayira ebintu byejjako byeteekamu nga tabimanyi. Gavumenti yamuteeka mu kintu ky'ataategeera. N'akigendamu ng'ate it's too late okivaamu. Mukama muwummuza mirembe. Naye nga nfundikira ekigulalo gikino. Mwegendereze nnyo omusajja gwe bayita Muhammad Nsereko balambaluga hale n'akabinja kaabwako. Njala tuddeyo lwaki kuba mbagambye coin eno bw'okitundira sayidi eno esooka olina ogikyusa sayidi eno n'olaba ebintu ebiriyo. Njala sooka babuuza. Yes, muganda ffe yafudde Mukama muwuze mirembe sigenze eyo nnyo era nsaasidde family abooluganda bakuna b'emikwano n'abaasoseewo. Naye lwaki buli muntu yenna afa Nsereko gw'osookawo olwo nkyusizza koyini. Eryato eryagwa
mu 2018 baita MV Templar Nsereko gwa soka okutuuka kuli ate eyo era abantu abaliko bonna bali target yayo seeri kiki ekyakutwala n'obeera first person okutuuka eyo omugezi jjajja Ichuli bwe yafudde n'otekinga over mukolo Katolo bw'amakanda bw'amujjuludde gwasooseeyo naye statement ze wakoze nga tezigatta kunze nga statement tezigatta ne weekuwa golo n'ogamba nti abala bonna bazze naye ekibiina ekitola abayimbi mu Uganda akivumira tekyazze. Was that statement necessary at that particular time? Tewali ayita kufa. Was nze kyenkukwata wenkukwata was that statement necessary at that time? That means wabadde okoza statement eyo nga cover up. Oteekwa okubanga omanyi ekyakoze ekyatuuseewo kubanga ku Samos ebintu bingi mugenda mutune statement ziyakoze. Ngenda kubazzayo katumanze bwino mbeera naye wano saagala balimba bwino mbeera naye wano MV nga yakagwa MV Templar omwami ono yaseka ku ssimu. Apparently this is an audio to talk about on this very sad day of Saturday. With me here is one of the survivors of the boat that has capsized. We were told that early in the morning or late in the afternoon the boat, of course with its skippers and all those that were on that boat, left this place at about what time? At around 4 p.m. Yeah, talk to the world. 4 You're p.m. live on my... Yeah, 4 p.m. we left and the boat proceeded gently. When we arrived when we get to Uganda, see your neck ulira. Yakava okuwona oluzungu lujja Owulira kati betubadde tugenda ddi eryato ne ligwamu ne litusuula mu ffenna. We were over 80 people berisuddemu. Mubadde mwambadde vesti mwenna. Owulira investigator bwabuuza abasinga badde bambadde nga 15 bebadde tebambadde life jackets. Amanyago St. Francis nenze yange najyambuddemu n'enjuwa omuntu nenga gwe tumanyi kuga yambala life jacket eyo sigenda kulwa just mbadde njagala blaga history. Paulo bwe yazikidde driver tuganti yazikidde lumu n'avaamu ebyovu wiiki omuntu osobola okufa naye wateekeddwa okuba waliwo ebibuuzo kuba omuntu afudde cardiac arrest ateekeddwa kuva mu byovu ku saidi yange ne ku saidi y'abasobola ki-interpretinga bulala naye mbuuza lwaki gwe ku buli muntu afa kubanga MP Templar yaliko target za Museveni mpitirivu nnyo go wasookawo ku ssiini kyajja kitya Ichuli bwe yafa nojja notekinga over mukolo ng'oyogeza maanyi Kato bw'afudde gwe yasooseewo n'okola statement nga tezikwatagana and the very bad of it nga you were very happy nnyo oli very strong. Teri muntu avirwako mukwano gwe indeed nga mukwano gwe nnyo n'abeera ng'ali strong nga gwe ng'oyogera n'amaanyi. Taliyo facial expression body language y'omuntu ng'oviriddwako mukwano gwe wandibadde tokola na statement yadde naye statement ze wakoze zindeetedde okuddayo mu history nnoonyereze. Teri muntu aviriddwako muntu gwe bayita nfanfeewe najja n'ayogera nga bw'oyogera mugende ku social media munoonye video zo n'omusajja nga ayogera nga bugumu nnyo musanyufu akondeminga abantu abatazze mukulu. Abantu batuuka ku ssaawa nnya ez'ekiro ne bajjako amasimu. Nze nange ssaawa ez'olwatano ez'ekiro nzijjako amasimu okufuna otulo. Kati gwe n'ogamba simanyi gundi teyazze gundi yatuuse wano ssebo mukulu okujja ngo olina ky'omanyi wadde oyagala abantu bajje bangi okavalinga ekintu ky'okavalinga eno ndowooza yange. Naye teri muntu abadde ng'alina mukwano gwe nga lubwama. Jjukira abantu bonna be waleeta mu sisitiimu bonna bafudde naye ng'ate owamba omukolo n'okola kye tuyita diversional messages ng'ozikyusa. Wakyusa message n'okyusa buli kimu ku nfa ya Ichuli ate nga gwe omuleeta. Okoze statement ku nfa ya Katolo Lwama n'okyusa statement n'otandika okukondeminga abantu abatabaddewo. Mutabani wa Katolo Lwama Mukama akuwummuza mirembe tujja sinkana
ngobudde butuse kuba fena tuli mu nsi mu lutambula butambuzi Hamadi Nsereko weewumuzeeko bano bonna babadde bantu Ismail Chuli yali muntu nga gwe handler katolo bwa ma history ne bodda mu videos embadde nkoze zonna mbadde ndaga abantu nti gwe handler wani wa katolo bwa ma all along nga gwe handler awe politically ni abantu efaje bafamba handle abantu bo handlinga noja nokola contrary statement or controversial statement against their death wabere bibuzo bingi nyo bibuzibwa ate nga bwosoka kusini statement je wakoze n'okondeminga ba artist yabatazise immediately muganda wange erina ekintu kiraga ekibadde waawe kirala eyo tetujja kugendayo njagala tuvewo tugende ku nsonga eyatulese entuufu kubanza njagadde kuyitira waawo ekigula lugi kiwedde tugende ku video eyatulese katuwama video entuufu etandise butyo mbalamusizaako mwenda bannayuganda buli mujjo sinzira okuwuliriza ng'oli munnayuganda engera oyina muganda wo yenna mbajjukiza muganda wo nga yasibwa mu makomera gonna okwetola eggwanga Uganda naye nga musajja muganda oba mukazi muganda nkujjukiza nti enteekateeka ya yose okuŋŋaanya abasibe bonna abaganda okubatwala mu makomera agaliraanye booda ya Uganda ne Congo mission eno tannagita era akyagiremeddeko ng'enteekateeka yeeno yakwagala kutwala abaganda bonna abajje mu makomera abateeke ku booda ya Uganda ne Congo ku makomera agaliraanyeewo then asetting abasajja ba Allied Democratic Forces n'aba M23 bajje balumba makomera ago battiremu bannalumanya ne basalumanya oluvanyuma agambe nti ADF ne M23 balumbi amakomera gano ne batta abantu bayitirifu nnyo asobola okufunako omukisa ogumuzza e Congo sina kindi okubaako ebigabo byayogera ekyo njagala kibategeeza mutegeeze baganda bonna bali makomera mukitegere bulungi nnyo teno mission weeri olaba nziramu message omulundi ogwokubiri kitegeeza nti ekintu kino kiri inevitable Museveni akipulaninga kale njala basa mwenna mutegeeze baganda abo bali mu makomera ddala nga baganda nti bawulira nga bagenda batransferinga mayinti yabo yabalula esiridde awo sigenda kulwawo ngenze ku kirala njagala kutegeeza mwenna baganda bannaffe baganda bannayuganda mwenna bannayuganda bali mu Uganda ng'oyina muganda wo baawo mukwano gwo ng'ali mu jail eya UPDF nga ali Somalia oba nga yave Somalia omwaka oguwedde nadde Uganda njira bategeeza nti era waliwo enteekateeka namutaayika okujjawo abasirikale abaave Somalia abasikizibwa bana baafiiridde Somalia mu mpulirize bulungi nnyo Yose ayina enteekateeka ate era etta abasirikale beyajje Somalia n'abateeka ekkalamojja n'abasikiza abagenda Somalia abafiiriddeyo almost abagenda mu 200 ayina enteekateeka ebatta agenda batte abaati awuliriza wetwongerera essawa zino Yose abavubuka bali bambanja ensimbi empya n'enkadde n'asalawo okutuma mukoddomi we Kahanga Muhanga kojja wa Muhoozi Kanyerugaba bajjeyo abasirikale abasukka mu 1000 babazze eka babajje Somalia babatwala basoka batwala esingo kubasomesa political reforms babozo obwongo bamalo basomesa Kahanga Muhanga n'alagira abasirikale abalala ne baleete mu motoka ne batikaka abasirikale bonna abamalo kusoma kakoosa ako ne bavuga mpaka mu bitundu y'Ekkalamojja gye bagenda okuteeka enkambi naye ng'enkambi gye bateekamu tebanga no bataddeyo mpya bana abaana abali essawa zino abave Somalia ngabanje omusala gwa mwaka mulamba tebalina wadde ekiguli amagala eddiba babanje omwaka mulamba tebalina nsimbi emmere bali ekyemisana ekigulu tebajja kirya amazzi ag'okunywa amayonjo tegaliyo eddagala teri n'abasawo bennyini bajja lwalumu kubanga bo baagala mission yakola ki yakubatta jjukira bano bebajje Somalia balyoka bateba basikize bano bebakubya amasasi nga bakuba enkuko eza buleira ezinoonya emmere y'okulya okumanya awerekera akubanja bw'aba asitudde buba gubajja bagidde embeera nga bweri mu bitundu bye Kalamojja gye batwala abaana bano abalenzi banna Uganda abasukka mu 1000 njala tegeeza mwenda ba family members ng'omanyi nti muganda wo asavinga mu brigade 501 ng'eneri Kalamojja erimu abasirikale abasukka 1000 wetwogerera essaawa zino waliwo enteekateeka egenda obattisa nga kino kyava mu kamwa ka bombo komandanti gwe bayita Kidega eyabategeeza nti mwenna mujja kufiira mu ddungu ly'e Kalamojja nga tewali agenda bataasa Yose limanyi kuno kwoli Kahanga Muhanga kwali ne mutabani wa Muhoozi Kanyerupama kwali kuno njala babuuza
bwe mutuulanga mulina abaana bammwe ne bazzukulu bammwe mulowooza bannayuganda bayingira okusavinga eggwanga mbuzi nkoko nte. Imagine omuntu agenze n'asoma paka senior 4 senior 6 wa degree n'ayingira okusavinga eggwanga lye with the other interest of be employed. Naye n'amala omwaka nga tafunye ssente ze n'omutwala mu kitundu mugendo tusetinga barracks ninga mission yakubatta tomuwa mmere tomuwa mazzi taina de dagala taina de buli kimu ate ngo basibye toyagala ate nga ne mission weeri egendo batta. Njira muntegereze ono Chaligo bayita Kidega nga yakulira commandant wa Bombo Barracks message yiwasindikira abasirikale bonna aba brigade 501 no bagamba nti mugenda kufiira mu ddungu lya Karamoja. Message yapa njifunimiza era etambudde etegerezedwa singebera musirikale na afire ye Karamoja kiba kitegeeza ti mission ya moyo kutabana bado nayo etuukidde bulungi nnyo. Awo nvudde onyenze ku kibala wetwogerera essaawa zino ebyenfuna mu Uganda byakatuubagiro ngazina n'owenkofu nti ebyenfuna bigudde obuli bw'enguzi busambira waggulu ng'ejjanzi ngera mwalabyeko n'avunaanyizibwa kukwata abakonezi mu ggwanga omukyala Betty Namisango Evu Kamya ng'ayogera amakikinike message gye ndalabye nti yabadde asindika obubaka naye yabusindikidde mu bantu abakoowu batajja kutegeera nti byayogera babitegeera olw'okuba nti yali bulungi. Kino kiviiriddeko ebitongole bya gavumenti ebisinga obungi okuba nti bikyasobola kutuusa kutuusa services oba ebiweerezebwa eri bannayuganda nga n'abakozi abasinga obungi babinyise mu nsi obafulumya eggwanga. Kati kino kivudde ku ki? Kivudde nti n'ebitongole bimu ebirina okuyamba bannayuganda ku nsimbi z'omuwoomusolo gamba ng'amalwaliro biri mu kattu nga n'abasawo bennyini abali mu kukola okusoma kw'obusawo nga bayambako abasawo nga singa omusawo bayeesuddemu jjulume abaana bano ababasomye babajja okuyamba ku basawo bano okujjanjaba n'okulabira abalwadde. Ne kati otwogerera bano abaana abali mu kusoma bali mu kwesula mu jjulume nayo beekyanze olw'ensonga nti ensako yabwe tebagibawa emmere tebagiraba buli kimu tebakibawa. Ate nga kye tugenza okukendeera olwaleero ne gye buvudde katono ng'amalwaliro gano wammanga gali mu lusuubo olw'ensonga nti tegakyalina mazzi nga n'amazzi baagasazeeko. Mujjukire nti Uganda yalina eddwaliro eddene oba ekkulu mu Uganda nga baliyita Mulago Hospital Referral. Referral lino nga ne bw'obanga twanyumyanga mu mboozi ng'oyagala ebintu by'obukunya oba ebyo bwe twagambanga nti oba oyagala ebyobwerere genda e Mulago. Munnange Mulago njagala Babikira Museveni yagitunda ddala n'agiguza abayindi naye ng'alinamu ne shares ne famire ye era yeesonga lwaki nti ebiseera bisinga bw'ogenda e Mulago kuwandiikira eddagala ng'olina obulwadde bakusindika ku First Pharmacy. First Pharmacy eno ya Janet Kebabazi nannyini Njovu Enterprises era yatunda eddagala lyonna erya Uganda Medical Stores ku ssente z'omuwoomusolo. Wetwogerera amalwaliro agasinga obungi mu Kampala abasawo bagadduseemu tebaliiwo. Go agasinga obungi gamba aga Naggulu ne Ntebe grade B amazzi go tegaliiyo. National Water and Sewerage Corporation amazzi yagaggyeko. Ntegezeddwako nti Ntebe grade B ebanji obukadde 488 obw'ensimbi za Uganda nga ne certificate kennyini eraga nti amazzi bagaggyeko yafulumiziddwa dda era negenda ku mitimbagano. Kandi balageko wano muyinza okugamba nti byetwogera byampewo eyo certificate eraga bulungi nnyo nti Entebbe grade B yo amazzi bagabaggyeko. Naye njala kubuulira ebintu ebikola eddwaliro gabeera mazzi ddagala n'abasawo bintu bisatu. Mazzi ddagala n'abasawo. Kati otuuka otya okubanga eddwaliro teririna mazzi teririna basawo n'ogamba nti tukyayina embavu eddukanya eggwanga lino. Kati Naggulu amazzi terina, Ntebe grade B terina, Kiruddu abasawo buli ayite mmanju tadda, Kawempe kye kimu n'amalwaliro amalala mu ggwanga buli omu gaakaba gaakomba. Omukyalo ono Dana Atwine ono nga ye permanent secretary bwawulidde nti abaana bano beekalakaasizza nga babanja ensimbi n'okuba nti balina okufuna ekigula emagala eddiba olw'okuba nti bano abakazi n'abasajja balina kawo mentality. Ebbaluwa gy'abawandiikidde ng'abategeeza ngenda gibasomera buli muzadde yenna ogenda kutya ki ekiri mu ggwanga. Ebbaluwa yeeno kansoke njiba muliseeko yeeyo bulungi nnyo gy'awandiise ng'abaddamu ku mitimbagano egy'enjawulo. Agambye atya, wuliriza nnyo, agambye Minister of Health Medical Internship nti ekitongole ekikwasaganya ku byobulamu mu ggwanga oba ministry ekwasaganya ku byobulamu mu ggwanga, ebbaluwa eno egenda mwenna abayizi abakola okusoma okw'omunda nga muyambako mu malwaliro ag'enjawulo.
agambye bwati, we are not going to pay in tons. Let those who can't afford to cater for their medical internship apply, pick application forms and choose the hospital they will want to work and start internship. Agambye bwati, nti kino kigenda eri mwenna abajja okusoma intern. Oli waddembe okuba nti bw'oba tosobola genda na mbeera eriwo osobola okujja efomu n'okyusa n'olonda w'oyagala ogenda okusomera singa wano webiri obanga w'obiraba tebisobola kubanga bikolanga gwe bw'obiraba. While for the poor who cannot afford will continue to stay home. Mwe kennyini abatasobola abaana b'abaavu nga temusobola kiri agambye nti buli yenna alina family nga yeesobola. Agambye nti buli alina family nga yeesobola genda oggyeyo application ogende oza apply oteekeyo okusabako bakukkirize osome ku mbeera yonna egenda maaso mu ggwanga naddala Minister of Health. N'agamba nti gwe wenna ateesobola nga family yo njavu nga tosobola kugumira mbeera na biki bigenda mu maaso, mwana wattu sigala ewammwe bo abalina obusobozi basobole okubanga bagenda okusoma kubanga bo ebiseera ebisinga tebaagala nnyo okukoleragana n'abantu baavu. Ebifo bino bigenda twalibwa abaana nga bo family zaabwe zirinamu kasente kaabwe akasobola okwebeezaawo dhani okutundira akasente ka gavumenti akataliiwo. So mwenna abalina abazadde nga mwesobola abaana mwesobola mugende mugye application, abateesobola mugende ziri balabo olwammwe bo tebakolagana bantu baavu. Oyo ye muwokyala Dana atwine bw'omulaba naasimayiringa noloza nti alinamu amagezi agategeera kumbe eyo nayo nte zizimu ku mbaata zaane ti wuuyo bw'omulaba asekoloza alinamu ku magezi kumbe nayo mbaata yaane etudde awo. Oyo nno yakolanga permanent secretary Minister of Health kati n'oyo ng'afa nga mutugaana okuseka ono mbaata yaane etudde awo. Titugenda kulwawo mayi tuyita mu bwangu obudde tulina butono ate nga tulina information nyingi. Kati ndoza nsooke mmale eno bulungi tulyoke tugende kubikwatagana ku byaffe bya NOP. Era njala tutegeeza bannayuganda n'okutegeeza omukulembeze nga omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bannayuganda mwenna nti waliwo ekiguumaaza ng'enteekuma mu kyoto nti Uganda ebyobufuzi tebitambula tebakulya ssente. Yo ssente tebahabulwa ne mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba bali mu kutambula nga bakuba kampeyini era nga bo obwanga bwolekezza 2026 wetwogerera okumanya bakuba kampeyini batambula bagaba pikipiki bagaba sukaali bagaba emmere bagaba n'essente n'engoye enkalu ng'abagamba mutulabanga mu 2026 kubanga ffe tulina ekiddako abasigadde tebalina kiddako. Era grupu ya Muhoozi enetambula maserengeta ga Uganda gye bamuboola n'abagamba nti oba mwagala oba temwagala nze ngenda okuddako oba okulonda gye kuli oba okulonda tekuliyo. Kitegeeza nti bo bano olwedde bali mu campaign nga bakuba campaign naye nabagamba nti buli muntu abeerako ssaawa afuukira omugezi newafuukira omusiru. Yo Seri ne mutabani wo simanyi nti mulowooza ne bannayuganda basiru okujja nga mugamba nti okulonda mugenda kujjawo naye bwe kulanga mugenda kuzzaawo kalulu bwe mulanga mutuuseeyo temusuubira nti okutta okuwamba obuli bw'enguzi n'obujoozi obuweesa empisa ekkundi mukyasobola okufuna akalulu. 1 amambuka ga Uganda mubbye ettaka mussa abantu bakitegeera. Mu bukiikaddyo bwa Uganda muwambye ettaka mussa abantu bakitegedde. Mu bukiikakkono bakitegedde ate kiri mu masekkati ekitokota si kisaanikire nga n'ow'emmindi asena. Kati mugenda kijjawa tugenze mu maserengeta gye mugaa gye muva ate munnange ekiri eyo kizibu kubanga ne yavaamu olubuto akitegeera nti embeera egaye awo bagambira nti embwa emekese mmwanyi. Kale simanyi kimutambuza ensimbi z'omuwa omusolo ne mutandika okwogerera abantu abala amafuukuule nga mukozesa amaanyi g'emmundu n'okuba nti mutiisatiisa abantu naye bino mujja bikola bijja tutukako obudde we bigenda okukomekkereza. Eyo nebadde message ngiisizaawo. Ate buno obubaka njala mu busindikire eri abo abakolera mu bizimbe bya Yoseri nga temanyi nti bya Yoseri. Njala mutangire wano omuntu yenna ng'akola ku kizimbe kye bayita Apple Towers mumpulire bulungi nnyo. Omubaka nalina baba wa wiiki eno naye lw'okuba mbadde ebitawanya bingi sasobola bbawa. Muwulire bulungi nnyo. Wiiki eno nga tetunnagivaamu
abasubuzi boku kizimbe kibayita Apple Towers bavudde ne bekalakasa kyecha bekalakasizza mu mpulize bulungi abasinga bunyi tebakitegedde obaka njala bugende mwene eri abasubuzi sagala mwepikenga kasawuka kwete muyinza okwamikira obwede kubanga temanyi kigenda maaso wabaddewo okungabe nabagamba nti abasajja bali bali mu kukyusa mpola mpola ebizimbe bino bidda mu mikono gy'abannannyini byo abatasobola bikyusa bajja kukomekereza nga baluguzeemu akaba njala tegeeza mwenna abasubuzi bali ku Apple Towers esangibwa mu Kampala ekizimbe ekyo nyini kyo gwe bayita nyeenya teyatunze kitunde nyeenya teyatunze kizimbe yakyusiza bukyusa mikono n'akyusa management gyebamuwadde okuddamu okuwa ekizimbe kino n'akikwasa omukulu gwe bayita Drake Lubega nkiddamu mwenna abasubuzi abakolera ku Apple Tower nyeenya ekizimbe teyakitunze wabula bakame bamulagidde ekizimbe akikyuse mu mikono akizze mu buyinza bw'omukulu Drake Lubega era teyakitunze kubanga nti nyeenya abadde munafu nnyo mu manja n'engeri gy'abayisaamu nga bannanye bizimbe bye tebajja kufunamu omuli Yoseri Janet Muhoozi Salimu Saleh n'abalala katugenze maaso oluvannyuma nyeenya yakyusiza emikono ekizimbe n'akiwa omukulu gwe bayita Drake Lubega munomooza nti bakitunze ekizimbe kye bayita Apple Tower nga temumanyi naye ekizimbe kyazze mu mikono gya state nga bakozesa Drake Lubega mumanyi bulungi nnyo naye ekisinga okwennyamiza kyekino wano wammanga nti nabagamba na Uganda nti simanyi wa Museveni atulogera ku Mapeera House oba atulogera ku Crested Towers gyawanisa embugo nga ffenna tuganye okukwatagana ebintu bino bengenda obasomera ate byaleese obuzibu mu basuubuzi bennyini wulira bulungi nnyo Drake Lubega olwamuddiza ekizimbe kino nga kati yakiri mitambo egyokiddukanya kulwa state mafias abali mu business z'okugula ebizimbe mu Kampala okubizimba omuli Museveni Janet Museveni wepo ne mutabani wa Muhoozi kiki kye basoose okukola omukulu Drake Lubega yagaye bonna abasuubuzi abali mu bizimbe bino mu kizimbe ekyo kya Apple Towers nti mulina okuddamu okwegula buli muntu edduuka ly'olina okwegula goodwill $15,000,000 hard cash down batosobola fuluma munnange nga mumanyi nti obuteebuza butambuza amazzi ekiro eri abantu nga bosimanya babaloga mulozi olina kizo osasula goodwill $15,000,000 n'aziwaayo wuliriza bulungi nnyo bwe yavudde awo n'abagamba nti buli musuubuzi yenna ng'olina edduuka nti ogenda kusasula emyezi 3 up front oba alia emyezi 3 maaso naye ng'emyezi gino 3 ayongezaamu $7,000 bw'obadde owakakadde kamu oyina omuwa bw'oba wadde wakakadde ka obadde osasula akadde kamu oyina omuwa kadde kamu $7,000 akugambye gula edduuka lyo weegule goodwill $15,000 abamu baziwaddeyo n'akugamba nti ogenda sasula emyezi 3 up front oba alia abamu baziwaddeyo ne increase gye bataddeko ku rent $7,000 abamu baziwaddeyo abaaganye kyekyazeeko bulirira bulungi nnyo wano wavudde okulina okukomba essuwaani abantu beekalakaase naye nze mbuuza mukola bizinensi mwasoma bizinensi oba mukeera kuva mu maka mmwe nga mwagala kuvaayo omukyalo butakulaba nti wasibye waka oba omuwambe butakulaba nti wasibye waka oba ssente zibatawaanya oba butamanyi kye bayita bizinensi kibatawaanya bino byensoma byembagamba byabatuuseko mbimanyi naye omuntu agamba atya nga yakakyusa obukulembeze nti esasule ogule edduuka goodwill $15,000 mu economic crisis eri wano olina kuga nti sasula emyezi 3 up front naye ng'akwongeddemu buli mwezi $7,000 n'ozikwata n'oziwaayo mulina ssente nnyingi butasoma kweyagaliza oba kulaga mugagga nti musobola kati kankubuulire abagagga bonna bananyiriza bizimbe mu Kampala bonna bakozi tekuli nanyini kizimbe ennya gye babakyunyamu Museveni gyagala kubanga ayagala mwavuwale babakame yinga afuna ssente kyemutamanyi temwagala kubeera waka babalogera mu Kampala nga mulinga kalooli alina zibulira nti bakyusiza lufula zikyusa ne ziva mu Kampala ne zidde ebbali naye mwe mutegeera lunaku ki sigenda kulwawo awo tugenze mu maaso mukitegedde ekya rent increase emyezi 3 up front ne goodwill $15,000 sasula tugenze mu maaso ekisinga obuzibu
ekyabaddeko mu kimugenda okutya nti teweesiganga Munnayuganda kubanga bagamba nti kaba mpola ngoli mu kisenge kyo. Eriyo ekibinja ky'abasuubuzi munnange abeekwanyiza ne bagenda basasula ebyo byonna omugagga byabadde ayagala era naye n'atuuka mu ofisi ye n'aseka n'agala nafuna zino embuzi nze mba neesiimye oli abadde abakwasa kisa. Munnange bannaalumanya ne bassaalumanya basajja battu abataasobodde kugendera ku mitendera gino ne bagezaako okwekalakaasa. Naye nga tebanneekalakaasa baategeezezza omugagga nti munnange ffe wano watuleme katugende tuyiyeeko ewala. Omukulu Drake Lubega kye yakoze n'ategeeza maneja w'ekizimbe kino ayite poliisi tebamusuubuzi n'omu ajjamu kintu mu dduuka. Kati neneebuuza mukulu Drake Lubega, bw'ombanga mbadde mpangisa wo ensimbi ez'okupangisa ne zinnema oba obukwakkulizo ne bunnema okutambulirako ne nkugamba leka nziggyemu emmaali yange entambule, mba nziziza musango nga tommanja. Okujjako ng'olina ekigendererwa ngera wetukimenti olina ekigendererwa kya state okukozesa okuwavuwaza Bannayuganda. Omuntu bwaga nti munna sijja kusobola kanveemu zigyemu ate ojjawa audacity obuyinza obulemesa omusuubuzi okugjamu emmaali gye. Butyo Drake yagambye manager we tokkiriza omuntu n'omu kujjamu kintu kyonna mu dduuka bibeeremu. Era butyo abasuubuzi bagenze okwekalakasa ng'emmaali yabwe eremedde maduuka, Drake naye agiremezaamu. Kino akakodyo kali nti ne bw'oneekalakasa ng'edduuka lisibye kitegeeza omwezi bwe guggwako olina omusasula sente ze sinakindi bw'onooba olemereddwa emmaali yo yonna ebenga lwayaba. Mbayimbiridde emyaka gyonna muve mu Kampala abagula ebintu mu Kampala bava mu Kampala suburbs, bava Mukono, bava Kagoma, bava Mpigi, bava Ntebe, bava Luddawa, naye muli mu Kampala mulinga ebinyira ng'ate mu kimenyi ky'akeedi za Museveni. Mwe mulemeza mbuyinza tubaga mwekalakasa temukkiriza bagenda kwokya maduuka agamu n'abongeza omusaala ne mukalula amaaso ng'ente esala lw'ebyo. Sitekaso ne babba ne muli omusajja ono simanyi baddagala alijjawo kubanga aloze Bannayuganda ne batuuka okubanga n'okutegeera tebakyategeera. Ng'oŋŋamba otya mbu okola business ng'asoma business management n'oba tewagisoma ng'oludde mu business emyaka 10 omusajja n'ave n'agamba nti njagala ogwegula guduule miliyoni 15 ate osasula emyezi 3 upfront ate nga nkwongezezaamu emitwalo 7 nokka mu ndyanga n'ojjawo omwana ombo baba simanyi nze simanyi n'Abannayuganda bamulowooza ngako ki sente muzijja luddawa naye mu business kamba somesemu katono nnyo. Bw'oba otandika business olina okubeera ne capital. Capital oyo bw'omuteeka mu business n'otandika okukola amagoba gojjamu ge gafacilitatinga rent, ge gafacilitatinga emisolo, ge gafacilitatinga naawe nannyini business. Kati gwe bw'oteeka ssente mu business nga business gy'olina tesobola kuva mu magoba gaddukanya bizibu byo nakuddukanya business oba tokyakola. Kati gwe ate okwata otya adi cash atali included ku capital n'omuwayo buwibu kubanga osasula rent ng'okimanya nti business ye erina okuvaamu amagoba gasasula rent. Mwasoma ludda Abaganda bange. Kyovula banka zigenda kutwala ennyumba zammwe otandika okunywa emboozi mwero si bannange ate nze ennyumba nga bagitwala simanyi newala sente kubanga obwongo temulina mukozese ku bwongo bwammwe. Bw'okola business nga tesobola kwefacilitatinga ng'evamu amagoba kiba kitegeeza business giggale. Niyo osanga omuntu ng'alemedde mu dduuka tasobola kukola business kubanga tesobola kukola, tesobola kwesasulira rent, tesobola kwesasulira bills, nawe nga tesobola kukulabira wadde nga n'amagoba agafisseeko kye tuyita surplus of profit nga tosobola ziza mu business ggala oba tolina kyogenda kukola. Kampala munoonyayo ki? Munoonya ki e Kampala? Era Museveni ologa bakuba nti famu twakulema tosobola tuloga naye ologa kyali wange zinakkiza ologa. N'abantu betulooza nti bakutte ku sseta na miliyoni 5 ku akawunti akola business ni obwongo brain za monki tebasobola kutula nsi calculatinga. Awo sigenda kulwawo. Bonna ebintu byabwe ne babisigaza ne bisigala mu ndoogo. Kati tugenze ku nsonga eddako. Kansuulira nti omukulembeze alolwa Kyagulanyi Ssentamu atuuse. Which ewedde na voice note zenata ezali Masaka mu nkuŋŋaana ezatulimu abasajja batanga amanyangamba ba DP block na ba DP n'enkwezi engezi ziri munopo nga batambula basiige Tommy n'okwolona ekitiibwa kya Kyagulanyi Ssentamu. Kati ne bagamba bwe bakutumanga omuntu omusiru totwala Kyagulanyi
nabagambirawo ddewa bwe bakutumanga omuntu omusiru tulaba Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga kyakola asobola okuleka gwe n'okola buli kyoyagala n'olowooza nti talaba naye aba alaba yabadde Masaka ebyabadde mwabirabye era n'asimbula ebyayogedwa Museveni n'akumoka pano wayitawo ennaku bbiri leader of opposition n'agenda n'ateekayo conference nga bataddewo simanyi okuteekawo amateeka amapya ku reforms by'okulonda president yabadde mubina agenda awulirize n'atula bulungi nnyo n'awuliriza bulungi nnyo bye boogera ne bonna enkwezengeza opposition ezijja ezirimu ne zituula amu ne beekalakasa nga batakimanyi naye nga weewuunya abantu bano batula ekiro nga Kyagulanyi taliimu ne bateesa biki bagenda ekisinga okunnuma yembeera Museveni gye yateeka mu bannayuganda nti omanyi ba politicians at one time abataagala nkyukakyuka nga buli mulimu gwabwe batuula ekiro mu hoteli ez'enjawulo badiscassinga ne bakola manifesto kiki bagenda okudrivinga mindset y'abannayuganda kiki bagenda okukola kiki bagenda okuzzaako na buli kimu munnange Robert ng'agenda president we ng'agenda atula mu conference ng'awuliriza ebateesezza byonna amuwaako buli kimu ng'akisoma bulungi nnyo ba social media in-laws aba NRM nga baga tumukwasiza tujja mufuna kumbe ye ababala abasika eriyo nempulira baga kati batulavinga 2026 twabagambe bya 2026 mugende mbigaye banyammwe wambigaye bannyo kufa tugenda mu kalulu kubanga akalondesa y'omu era akabba y'omu ate natta abantu y'omu tana kyagenda kukyusaako nabaga sikagenda mu kyomo kimanyi bulungi nnyo kati byonna byayogeddwa president nga biwulira bulungi nnyo era nga mumanyi nti eriiso ly'omukulu wa Ddugala Walaba n'asooka natula mu bintu byonna n'asirika ebyayogeddwa ku social media n'abiwulira bulungi nnyo n'asirika nga ye n'akola okusalawo okukwe naye mbalayiridde singa akabinja kampuuga oba ye kennyini n'akabinja ke bavaayo ne bazoomuula ne bayisa amaaso mu bbaluwa omukulembeze gye yawandiise n'agiteeka ku mutimbagano gwe ng'alaga nti ebikolebwa tabiriimu era tabikkiririzaamu bo batandika okukola statement eziri contrary ku kyeyayogedde nandawe yanja zijja nze kubbe ku mmeeza zonna ez'abantu abo bonna nkyabawaddemu kagaapo katono nnyo naye mbalabula ebbaluwa omukulembeze nga bwe yagiwandiise mugireke era muyimirize buli kimu kyemukola 1 mukimanyi bulungi nnyo akolo twakawangula ebitundu 75 ku buli 100 ne bakabba ekyabalondesa nkibajjukiza twabalonda nga mugenda tuyambako kunga bannayuganda okuva ku LC1 mpaka ku constitutional level nga mukozesa ensimbi ze mujja mu gavumenti ya Yoseri nga Yoseri bwe yakikola mu gavumenti ya Amini ne Yobote yayinamu ba culprit oba ba agent mu gavumenti ya Amini ne Yobote abafunanga omusaala ababbanga sente mu gavumenti bazimwa n'agenda n'ayekera gavumenti ezo. That was our main target, but some people are very comfortable in their offices kubanga mulina lidika mulina abakuuma njala kubuuza njagala obuleyo history wa Uganda yenna wale ulidonga leader of opposition era abajasa amukuuma ayina lidika gosubira omuntu ayina lidika omuntu ayina security nga obo mukone nabiranga omukulembeze asubira okuba nti asobola kuba mu office eyo era ajja ku drivinga bintu byagenda kulonda tajja kubeera na mentality mugandi tugenda tunoonya buyinza bwaffe. We sent you there with the aim of immobilizing all Ugandans to rise so that we can claim our victory. Not electoral reforms, because we are not interested in any fucking elections again. So ever moving around preaching electoral reforms come 2026, go eat your mother something. We are still claiming our victory. I repeat this message. Anyone moving around or rattling around preaching that they are asserting some electoral reforms, oyina omukazi wo olina abaana bo genda bibasomese bulungi nnyo mutule mu nnyumba yammwe ffe twabasindika ku kumpunga abantu nakozesa nsi no loop olina budget ya 80 billion Ugandan shillings. 2 billions are enough to arrange the uprising okujjako mu 2 billion Ugandan shillings. But have you ever organized any group of people
to demonstrate anywhere in Kampala, in Masaka, anywhere in Uganda. But you are moving around in Luwero district, donating, visiting schools, visiting hospitals. Did we send you there to inspect schools, hospitals? Did we send you to inspect schools or hospitals as who? We sent you to get funds to mobilize for the uprising to remove the dictator Yoweri Museveni, non-electoral reforms. You understand? Loyo mpia zokusengala byongo budde bukyali. Yoweri gwoli mu kusinikirako ebinyo mukama awo yakola ekigambo kimu yalina ba culprits oba bambegabe mu ligimu y'Obote ne Yamini abajjanga Yoweri bazuwa Yoweri ngali Tanzania ali Luwero ne bajoganya Museveni bamujjako oyina budget ya bilioni 8 totakako bilioni ezi tuziteeke kutegeeza abaana bonna bali mu gwanga tutandike uprising oba okujja ku government towanga wali n'ekikulu wadde okudemonstrating anti waliyo bakino tekikolangako oyambala amasuuti tegajjako Museveni. No, it's all about tactics and profiling. But you are moving gently around. Olimu, please, muleke tusiriwaza. Ene baluwa president yakuwandiikidde. Singa ndaba omu ku bantu bonga avuddeyo alumba Kyagulanyi ku ebbaluwa eno eyakwawula ejja kuba esiridde kangisomere public ejule bulungi nnyo. Ntandise bweti omukulembeze w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu bwe yagenda okutula mu lukuŋŋaana olwali lutegekeddwa mukulu Mpuuga ne banne Enkwezenge bwe baali bayisiza ebirowoozo ebigenda okukyusa mu bimateeka gafuga ebyokulonda mu Uganda. So nga ate ebyo byonna byayogerwako dda ne Bassemogere babyogerako Bassebaana Bassebagala n'abalala ne bigaana kubanga Yoweri ye tayagala kintu kikwatagana mateeka ye wambirigo. President bwe yagenze yabadde agenze mu lukuŋŋaana luno kukola ki? President yagenze kibayita okusunga nga temumanyi yagenze kusunga okusunga sukumanyi muntu okusunga ku Facebook okubeerako obufaananyi nga akantu kagisebwe kati nga akutunulire no kumbe oba oli abaze president yali azze kusunga kumanya biki ndowooza yammwe eri ki mukyali ku kiri kyeyabagamba oba nedda nga si kimuliko. Ebbaluwa esoma bweti esoma the National Unity Platform June 6, 2026 ekibina kya National Platform ng'enaku z'omwezi mukaaga omwaka 2023 clarification regarding the constitution and electoral reforms abategeeza nti agezaako okutegeeza n'okulambula oba okulongoosa eri ekifaananyi ky'abantu kye baalabye mu nteekateeka yabadde ekoleddwa abeeyita ab'oludda oluvuganya mu kukyusa mu mateeka eg'ebyokulonda. There have been several statements regarding the tabling of electoral constitutional reforms by the office of the leader of opposition in the parliament. Nti wabaddewo ebyogera bingi okusinziira ku nteekateeka ya mukulu Masaka Mpuuga Nsamba mu kukyusakyusa mu mateeka ago agabafuga ebyokulonda mu Uganda nga biva mu ofisi ya Mpuuga. The National Platform believes that Uganda deserves better laws and policies, including better electoral laws. Agamba bwati. Ekibiina kya National Platform kikkiriza nti eggwanga Uganda lyetaaga amateeka n'ebiragiro ebirungi ebisaanidde eri ebyo ebikwatagana n'ebyokulonda. N'agamba, however, under the present military regime, okusinzira ku mbeera eriwo nga tuli mu kattu ka gavumenti y'abasibira mu bbwa ey'amagye, those reforms cannot be allowed to sail through n'agamba nti okusinziira ku kitooliro kye tulimu mu gavumenti y'amusibira mu bbwa ey'amagye, aga amateeka tegasobola kubanga gakkirizibwa okutambula bulungi nga tuli mu gavumenti eno eyamusibira mu bbwa eya NRM. N'agamba bw'ati, the NRM would use their manufacturing numbers to block any meaningful reforms and yagambye bw'ati nti ekibiina kya National Labourers Movement kijja kweyambisa ennamba yaabwe enfumbirire ey'obungi eri mu paliamenti era okutyoboola n'okusiiga ettoomi amateeka gano aganaba gawandiikiddwa
nga beeyambisa omukisa ogw'okuba nti bo balina ennamba nnyingi okukyusa amateeka gano galeme kukola olw'ensonga nti yose takkirizibwa kuba takkiriza mu nkola ya kumuggyako na mirembe kye tuyita democratic rule. We also believe that despite their flaw, the current laws, if implemented, would guarantee fair play and saintly. Yagambibwa ati nti tukkiriza mu mbeera eriwo n'ebyo byennyini ebiriwo amateeka singa gateekebwa mu nkola gasobozesa ddala bulungi nnyo okutukkiriza okuyingira mu bintu ebyo oba gatusobozesa bulungi nnyo n'otuwa embeera entuufu etukkiriza nti singa okulonda kubeerawo nga tukozesa amateeka gennyini agaliwo tusobola okubeera mu kulonda okulungi era ne kuwangula mirembe naye kizibu. However, the criminal regime has always ignored them and carried out the worst forms of electoral fraud. Agambye nti amateeka gennyini agaliwo malungi naye olw'okuba nti eno gavumenti eriko yabasibira mu bbwa y'ababbi era amateeka gano bagatunda ekyamulinga essalambwa lya nseke bo ne bakozesa agaagaabwa amafu okugezaako okubba obululu n'okweteeka mu ntebe watasadde kubeerawo. Therefore, the constitutional and the electoral reforms cannot be the solution. Agamba n'olw'ensonga eyo amateeka ago agawogerwako ag'ebyokulonda agalina okukyusibwamu oba okuteekwa mu nkola si egenda okubeera emmaliriza bizibu yonna mu buzibu Uganda bwerimu naddala mu bintu by'okulonda. It is therefore important to state that the conference organized by the office of the leader of opposition last week was largely consultative, intended to state the aspiration for the people of Uganda and picture of would be idea if we were not under family and military rule. Agambye n'olw'ensonga eyo kya mugaso nnyo nti olukungaano lwategekeddwa ofisi y'omukulu ow'oludda oluvuganya wiiki ewedde lwadde lulungi nnyo okwebuuza naye okusinziira ku ntambuza y'emirimu n'ekifaananyi kye baagala okusiigira bannayuganda ekifaananyi kyandibadde kibi naye nga tuli mu nfuga eya military n'enfuga ya family tekisobokerako ddala. The people of Uganda must therefore not bank their hopes on any alternative reforms under Museveni. Agambye nti bannayuganda bonna basuubire nti tebateeka birowoozo byabwe na kulowooza kwabwe mu ngeri yonna ey'amateeka ago agateeseddwa bagalowoozaako nga tukyali mu kipooli kya Museveni ng'afuga eggwanga lino. Our people must continue working hard using all means necessary to remove the dictator regime and establish legitimate government. Akugambye nti akubiriza omulango kutakungula nti bannayuganda tuve mu kwekomoma tukozese emitendera gyonna okulaba nti tujjako gavumenti ya musibira mu bbwa tuzzeeko gavumenti erondebwa abantu ba bulijjo awo Uganda bwejja okufuna emirembe nga twegasse wamu era lwe twetaaga buli kimu kyonna ekyetaagisa n'enfuga etambulira ku mateeka. Awo ebbaluwa we yakomye. Kati kiba kitegeeza mukulu Mathias Mpuuga Nsamba n'akabinjako mudde ku drawing board eno mwayokyezaayo musota teguli ate tutya misota munoonye butya bulungi nnyo bwe mudda ku nteekateeka gye twali tuteesezzaako ey'okuggyako Museveni so si yakubira mu kitanda Museveni. Ebbaluwa nambulukufu bulungi nnyo tugikyusizza bulungi nnyo abantu bagitegedde kati mukulu mwetereze okudde okulyanga okuza conference manyenye ebinyowa byayise mu buugi obuugi bwayise mu mata ate amata gayise mu mpapula. Twagala ki Museveni avudde katya olina budget ya bilioni 8 twetaaga ssente zidde mu action bw'obanga tekisobola office giwenga ne gisimufungize bajja kulonda omuntu asobola ebyo mwamanyira okutambula mu makooti nga muli mu kitanda ne Museveni tubikooye abantu baffe bafa abantu bafa obwavu abantu bavudde mu business buli kimu kidigadde bengalye abantu bakyafuna ddagala n'amaduuka n'amasomero bagajjeeko amazzi mwe mulimu esi kubanga musobola ofulumwe bwe bagenda babajjanja bibuuka byammwe. Mukulu wayokyezza omusota ate no simbizi tebabulamba bwe nedda ssebo twagala buyinza
kati njagala montagingira wano mukulu Ssabalimba wa police eyito mwongezi Ssabalimba wa police mukulu Enanga mumanyi gavumenti yamwe bwekola ng'erimba abantu etemula abantu nesindika batamanya ngamba okujja okulimba amaka g'abantu emisana batereddeyo ka video engeri police n'amagye gye balumbye amaka ga Sheikh Kamoga ne bakwata ne batulugunya ne babba buli kimu ndoza babozeko okuplantinga bintu mu njuye naye mu nkola ey'ekiyigirize ey'amateeka gye tulwanira buli muntu ayina deserving respect buli muntu deserving ekitiibwa kye n'amateeka bw'oba ogenda okulumba amaka g'omuntu one olina okufuna kye tuyita search warrant kooti yegiwa ng'omaze ogiraga nti waliwo ekintu ky'osuubiriza oba ekintu ky'osuubiza okuba mu maka g'omuntu kooti bw'ogiwa obujulizi obulaga nti omuntu waabula oba alina ebintu ebibula mu nju kooti ogenda mu kooti nekola kye tuyita search warrant then bw'ofuna search warrant n'ojja ku maka g'omuntu n'okonkona bulungi nnyo n'obagamba gw'osanzeewo tuva mu bitongole bwe tuti tuzze ekkebera maka gano era ekiwandiiko ekitukkiriza kye kino n'okiraga omusirikale w'omuntu ali mu maka ago era search warrant ne bagikuwa ogenda nga nabo mu maka bonna we bali ne basaakinga bulungi nnyo nga tewali kyogenda tuteekamu nga tebakweralikidde ekirala mu nfuga ey'amateeka bw'oba ogenda okukwata omuntu ojja ne kituyita arrest warrant ekiragiro ekikkiriza okukwata omuntu mu nnaku zino muziyita reference kale akapapula kabawanikako ennyukuta emmyufu sime biki naye okufuna arrest warrant era ogenda okumakinga sure nti ogenda okukwata omuntu ng'omaze okukola kye tuyita case filing kuliko obujulizi omusango yajuzizza nga n'abajulizi bali willing okukola ki omulumiriza kyovula nti constitution egamba nti omuntu bw'omukwata alina okubeera mu custody essaawa 48 naye mmwe Uganda okukwata omuntu n'abeera omwezi mu police nga talina akamuvunaana takoze statement ne mmucunya nga mmugyamu obujulizi kikyamu ensonga lwaki abantu babeera mu Europe ne batagala kuvaayo ebintu biri ize nnyo tosobola kujja mu nnyumba ya muntu n'ogiyingira ng'obuuse kikomera okozesezze muntu bw'osanzemu bakubye ebikolwa bya myaka gya 1600 abazungu bye bajjanga mu Africa okukwata abakaddugala ne babatwala ne basiba ku mpingo nga ntambulire lwaki nkutwala ne mugamba oyina diguli mwina PhD enanga n'aleeta omuntu ogumulinga bomu najja n'atuula n'atandika okulimba ono omulala najja simanye ne bajja ne mutandika okulimba amaye constitution muwandi nze neewuunya ne muntu katuli bahuligan tujja ku social media okuinterpreting ebintu bino bitereza abantu babitegeere ate mugamba tuvuma oba tuvoola omusirikali yenna kobere wa SFC kobere wa prison kobere wa police kobere wa UPDF ogenda okuyingira mu nyumba y'omuntu oyina okufuna search warrant nga ne LC1 efunyeko copy oba etegezeddwa nga ne defense wekyala ino kwera nga lya kampani nagiddeko eggo nojja gentile noyingira amaka g'omusajja muwulirize video amakagange gakalumbye abali muleya ne mu uniform babuuse ebisenge ne bayingira n'enzigi ne bazimenya bamanya enzigi 3 bamanya gate ne bamenya oluggyo lw'emanju oluyingira ne bamenya olwa wakati ne bamenya ekisenge kyange ne bayingira ne bajjayo mwatu abantu bano beewunyisa neka perfume nako bakappa ate nze siwayira kubanga bwe kuwayira ku nnaku lw'enkomero tugenda kusimbagana nawe amaaso siwayira ipads naye n'ogibba ebyo nkakasa babippa ne batambula ne bagenda bwe bamala ogenda ne badda ku bavubuka ne babakuba bubi nze n'obujulizi mbulina nga bamenya nina obujulizi nga bakuba abantu nga babakulula nina obujulizi nga balinnya ebisenge ebyo mbirina naye ate olwaleero ekyewunyisa nempulira nga omwogezi owa poliisi ng'agamba nti twakwatirayo abantu 3 n'okusoba
naye lwaki gwolimba ensi eno nti nze wali nyinawo abavubuka mu ngeri emenya amateeka era mbasomesa butujju. Omwami nga nkugamba nti eri bagiyita Tura Rehabilitation Center registered. Rehabilitation kitegeeza okuŋŋaanya abantu abonoonese n'obadde abulula ne baddayo. Gwe mulimu gwange gwenkola okumala emyaka 2 saa 2 namba 2 wano entandikwa ya wano naye okumala emyaka 4 byonna okusonsonkereza kututyoboola kutukakkanya naye mazima tuyinza kukkiriza boge mazima ekyokusomesa Kurani mbalayirira tubeera nabo fe abawalimu abantu abo tubeeraho n'omuzikiti n'abantu abo tebatubulako otubeera we babeera era tenyagenda batujjako ne bw'oyagala otya tujja kubeerawo tubasomese Kurani tubajjemu n'empisa embi fenna tutookobera mu nsi eno Uganda fenna oba oli mukatuliki oba oli musiraamu ebyokusosola n'okukakkanya abantu tubiveeko bwotwala Reverend bwotwala Seeka bwotwala Archbishop bwotwala ne mufuti nani nebyo gamba nti kukakkanya mwagala fe abatabuliki mutukakanye mukulembeze w'abatabuliki ye mujjenga bulijjo mukwate. Omulimba wa poliisi Fred Enanga muganda wange nkimanyi omulimu gw'oliko muzibu nnyo naye ngenda kusaba ekigambo kimu. Enanga neebuuza abaana bo basomera mu ssomero ki? Mukazi w'omu kitundu mwabeera bamulaba batya? Yeggwe oyambala otya uniform n'ogenda ku poliisi mu bwana ne bakutunanga bamanyi statement z'okola tekuli ntuufu. Omulimba wa poliisi kwegamba ensi mwagifuulira ddala nti buli kintu kisoboka mu Uganda whereby nti azizza omusango ate abeera w'amaanyi nnyo okusinga oyo gwaguzizzaako to the extent nti musobola okukola kye tuyita setting oba ne musetting omuntu. Kyembagambye wali mu kalowoozo kempadde lususu lwa Kimenke ne muganda ngebeera mwegendereza nnyo kye bayita state ne ngaba ba ghetto commanders bonna nti mwegendereze nnyo ebiseera bye tulimu ennaku zino. Ba ghetto commanders bagenda basindikira bagenda basetinga ba state mafias abagenda okujja nga nabafaanagana nga mmwe nenga balina ekigendera nembaga lwabeera okwekalakaasa abantu abatinkula entalo mu kwekalakaasa oba okwokya okuba masasi oba okutandika okuba poliisi tebaba mummwe babeera ba state mafias abasetingiddwa okukola ekintu ekyo okutandika gavumenti otandika okukola effujjo kanembaga mutegeera ekintu ekyo bw'obanga mwasobola okusibako Kyagulanyi embundu ne zibula ne mugamba Kizza Besigye nti erepinga omukazi kyakuba yafiira ludda wanku Mukama Katonda yamanyi emisango egyo nagyo egiri tegigenda kuvaawo. Yoseri ebintu bino tuli mu digital era ebintu bino bigenda kuvaayo nga birumiriza abantu bo. Essaawa zino wetwogerera muli mu kutta bantu muli mu kubuza bantu ensi mugitadde mu kattu naye nga n'akattuke mugitaddemu lwa butamanya bwamwe na butategeera wammwe nti omuntu otuuka nga ensi abantu bategedde ekituufu kyeki. Tuli mu .com era gwe bw'onoonoonya Lumbuye mu kubanga ayogera omutto omala biseera ejja kuvayo Lumbuye balanga 100 ne bw'onoosindika abantu kakadde balumbe Lumbuye bamuvube bamutyoboole Lumbuye gw'olumba aliko empewo zeewabwe ne bw'onoomulumba tinakyogenda mukolako kubanga nange simanyi lwaki ndi ku social media lwaki njogera bewagula abugula ne abantu bwabala tebajja bagula tojja batiisatiisa buli muntu alina olunaku lwagenda okufa kyova tuga nti buli mbwa n'olunaku lwayo era mwenna bali abatya okufa mbasaasira kubanga tomanya lwogenda kufa era singa twali tumanyi lugenda okufa singa buli muntu abeera na ssente mu nsawo singa buli muntu asula mu bbaala. Museveni luwa essaawa zino wenna yagagadde nga ssekkoko gye bagenda okulya ku ssekukkulu naye tomanyi lunaku lwogenda kufa naye lwaki teweebuuza abantu b'enzita tebakendeera kubanga tojja kulwanyisa Katonda. Katonda ye muntu atamanyikiddwa kuba mukazi wa musajja ensi yagireka ero automatiki mu safe house muyina abaana bemutta n'eri abazaalibwa muyina abaana bemuwamba eri abayingira mu struggle muyina bemwagula n'enesere zemwabwa tezabamala ate baagala ndala zimutanda zimutagenda bawa mwine mutiisatiisa naye nga ujja mutiisatiisa omutima gugume mwina bemusse emizimu gyabwe giruluma kyovula munaku okipinga oni ngotta kubanga toyiga ogenda kutta mpaka ddi bw'oba tosobola kwawula kitundu kirungi ku kibi oba omala biseera
Gotochimenti ensi Uganda wetuuse negwamu akatabangu kukatiba tono nya basobola okuyimbaga bantu batumuleko okutabanna mu muyibirire. Mu nsi nga America singa abawo kikyamu waliwo tuyita banansi ba public figures or politician abasobola okuyimbaga nti no, my fellow Americans, please don't exceed that level. Let us stay calm, let us keep peace. Ebongereza jechi mu Europe jechi mu nsi zikulakulanye jechi nekati gwe n'abantu abandi bademokira ne public to come okaminga abantu wansi baleme kukola kutabanko bakuleta mimerere byakuwa musayi mu gwanga bosinga n'okujjawo otaba masheka gomanyi kitegezo okutasheka weddini ng'asobola okwogera n'ategeeza abasiramu bannange tukakkane mu linnya la Allah temuttingana n'omujjawo. Not omusajja father ayalimbire nagati bannange bakatuliki bannange temulwana n'omutta notta abalokole otta abayisiraamu otta bamasheke otta bannabyabufuzi otta bannaddiini ne Ssaabasajja Kabaka eyandibadde agamba Bannayuganda mwenna bannange tukuume emirembe tumekwetta naye noyagala omuwa omutwe omufu omutte gwe kikyogenda osigaza singa ensi egenda situka. Otula bulunda kuno plani butyo bojjawo kyagu nebo okimeche kitegezo okujjawo kyagulanyi gwe okimeche kitegezo okujjawo kyagulanyi nga nawo muzzukulu ali mu America oba ali mu Texas oba ali Canada basobola omuntu bali bamujjako omutwe ne kufamu yekiso jja kuba basasi gagwe balumbe entezo nabazisale bazirye kubanga mentality ekugati botta kyagulanyi bofunye golodi. No, that is total nonsense. And mba mutegera una kukisimanyi nogati kati ogenda kutta gundi kubanga gwe kyekikutegeeza nti gobotta gundi oba ogenda oba ofunye golo. No, that's not the solution. Ensi bwetuse tutetaaga kutta bannaffe kubanga tomanye enkya kyagenda kuyamba. Tomanya kyagenda kuyamba negwe mentality nti mujjewo mudirenja kuba ati no okutta omuntu tekitegeeza nti obuzibu buvuddewo obuzibu busigaddewo. Kati kamba somese mu basajja mmwe olwokuba nti mwakula muyola busa ng'obwongo muyina butono nnyo ensi mugivuluze temukyalina administration sete mu banze muluza nti okuzimba arcade. That's the solution for the economy. No, a big no. Economy bagibesingira ku well-being y'Abannayuganda, how they consume, because they are final consumers. When the final consumers lacks money, economy be good day. So, kati gobodde Bannayuganda no basiba, no batta, no bavuwaza. Ebo ina government, ebo ina kubato ina economy. How many days have you since you go to market to buy some matoke? Oba karimu hiriji. Oba gwe kenyini. How many days? Tosobola ba final consumers bano peasant be muli mukutta. Be Bannayuganda. Katolo wa magose. Ayine kiminja kyalidi nga kyasobola bannange temulwana temutta bantu. Kyagulanyi gwoyagala okutta essaawa zino yasobola nti bannange mumanyi kulwanya ffe Uganda tuleme kwettingana. Gwokimanyi mission gye wakola okukola genocide e Rwanda singa tewali divide and rule wali otadde mu bantu abo miliyoni y'abantu yali baletefa. But nobody came out okugamba nti please tuleme kwetta kyoyagala kuteeka mu Uganda ye system gyovuga. But you reap what you sow. Ojja kungula kyosiga. Osiga sere ojja kufuna sere. Keep on reaping, but you sow what you want. Ojja kufuna kyoyagala zenchi kubuli. Keep on killing people. Wafuli mutula butuuzaawo ono afe. Ono ayogera nnyo. Ono tatuwagira. Mama Janet obadde oteesotya ku. Ashiwe. Oh. Yafe. Nobuuza muhoozi nakugamba daddy ogwo afe kubanga mwekimuloza mbwongo nti okujjawo omuntu is the only solution. Soko tule ku mmeeza yo neye empalaata yotunule since 1986 how many people have you eliminated? Bandi badde batuusizaawo eggwanga. The late Nyakairima, he told you that we must recall all the national identification and all passports to control the flow of migrants to Uganda.
olwokuba nti gwalina mission ate leeta banyarwanda banno okubeera mu Uganda ng'ozimba electoral data war kiwatamanya these people are going to vanish due to the increase of discrimination gyewali bataddemu nti badiscriminating bannayuganda kati ne bafuluma kati Nyakayima watta waki kubanga kiwayagala kyagaana bwaleeta Nyakayima yakugamba ekituufu n'omutta kubanga ali akugamba ekituufu he knew Pecos Kutesa nakugamba State House please let us handle back power to people for to sit to rebel kubanga we have each and everything no gamba ogo Pecos Kutesa afe ne mukiriza muta Pecos Kutesa kubanga temwagala kumanya waswa Kasirye eggwanga n'akutaasa ku basajja bali bagenda okuwamba nga toyingidde mu 12 no sirika ekiwulenge ne kimutwale embuya ne kikuba amasanyu kimuteeka mu asidi n'abula ne muziika ekito omuteteme mu coffin mumulooza nti oli bw'avaawo eba eweddewo yo Uganda sebo eyo sisitimu yammwe bantu bangi bagambye kati sawa zino waliwo olutalo lwemanyi mu first family otambula eri abagamba tususse ku level wetwandikomye mutandise obbanoonya eyo nagamba sigenda kuyingira njagala mwette bulungi nnyo information kati ekwatagana ku family nti gundi anoonya gundi si kyajo genjera mwette nenga ekigendo besa babagambye nti let us hand over power back to Ugandans fe tudebba tusigaze Uganda waffe wagana kubago kyoyagala mutula time gye mu spending ne sente to eliminate one person mu na Uganda omu singa mu concentrating ako okutereza education system time gye mu spending nga mutaba na Uganda singa mu gitulako ne mu setting economy ya Uganda buli munasi nasobola ofuna mu time gye mu spending nga muloso okutaba jasa bali Somalia abanja singa mu concentrating ako ne mutereza ebintu well-being y'abasirikale singa twali buvuyo bonna time gye mu spending nga tuogera ebigo bino ku twandibate tujja ku media singa Uganda etambula bulungi kuba tetwagala kujja ku media kuno siko tulya siko tusula ne tulina pain nti ensege eva mu ngalo temulaba kubanga oyine mundu zikulwa nge mundu sobola okuvaako enkya nga toyina mundu ogenda kukola otya. By the way, let me inform the public, without Uganda these people are useless and they are powerless. Tebalina kyebalina just balina kamundu kakabafula b'amaanyi kati singa mundu zikala kumachanga temuzina mugenda kola mutya. Power belongs to people. Power belongs to people. Ate teri security singa muntu teriyo. Gwe bona ba mundu 10 ng'omuntu tomulina kubanga yajja kulya mulu kwera yajja kufa. Museveni, I'm reminding you this. Power belongs to people. Nebo no corrupting aba Uganda no bagula kuddamu okulona. It is impossible. Bakulaga ko tebakyakwagala bakukuba because we're losing credibility, no losing loyalty eri bana Uganda kubanga obasobonumiza obwavu kubanga ngomanyi nti bwenumi abantu obwavu nja kubamba fuga. No, that is wrong. Kati yo mentality gye muyina ti tutegundi kuba mwagala kutiisa abantu. Kati kankubuli omwane wakakasita amanya nti agubye emboko n'akuba emboko ojja mukuba atuka ekisenga omugambo mukuba nga tabikyamulya. Ffe twagenda kusomera okuba emboko n'omanya leero ntuusire n'oteeka ebitabo bagenda bakuba emboko n'ovaawo. Katwalina omusomesa omu bamuyitanga Fred yali nemuseeko wa mu lubiri awo Mengo ng'oli akuba emboko naye atuuka okubangimu nga tukyawulira. Kati lumu natuuka leeti nga nina akatambala kanke bwamala okukuba emboko ku parade nenkajjayo nenkesiimuza bwenti ku bisambi bweti ku mpale nekaddugala bwe kati yalabanga amujooze n'angamba come back kubanga najja akatambala nga kero nenkesiimuza bwenti omulaga nti byonkozeko tebirina mugaso. Yanyiiga n'atugguba naye nga takyina kyasobola kunkola. Osomesa n'omuga omwana muleke kati kyembeera egenda maaso mu Uganda muyina mentality emukutta. Killing is not the solution. Kubanga muli overdue, muli overstay. First and foremost, temuli bana Uganda. The public knows now. We've taught Ugandans your history. Buli chimba chimanyi you are not Ugandans. Kera muchimete mwina je mugenda. Mwina sigala wano. Muganda was sawazo. He's sick. He's not supposed to appear anywhere in Europe. Since 1986. Era tochebuza mbongo olwaki tagenda bwero. Tumwene yafira Nairobi. Nga leta asobola genda mu America dogenda mu Europe nga ina
aina order tamukiza kuyingira neto kyokusobola kuyingira bwongo bulwaki bano era temusobola kuyiga ne mutabano ofere suma agenda kumata kyasobola kusukka nsezo kusukka zino East Africa wagenda Middle East nga ne bagenda muteekaawo nengo ina seto sobola ziri akusobola genda kujjanja bantu sokuna bwongo tegera nti ebintu bitukola bikyama banange nakulaba kakatona abachadde mukirize mbwake video wedde analaba akadda mu lwakutaano kanoko kawedde mukama ba 10 ampera analaba akadda mu kalwakutaano kanoko kawedde mukitegedde so Museveni keep staying overstay but you have to pay the fees mwezi nesize tulimbo you overstay you pay overstay fees Dubai bamusasula waba kubani nga kati kirije muri nebwe yo mentality yokutta abantu mutte mujja pressing a button mujja pressing a button imbi mujja kule mujja chulira so mukitegedde ekiri atabala kye kiri nasigadde waka goloza lwaki Museveni engalozo zitemagana ngeza silver bote bwali omuntu okutemagana kulinganga zine gundi sefulia za aluminium zino zinkute bote bwali mukazi wali embere dambigere wakitedda mu mutwe yakitedda mu lubuto mwatu mwali abana bonna bale bayika windows bwe mutwe mwali kubanga muina pressure you might be having money but you're having a lot of trouble outside your house. Never ever pretend to be well when you can't even step a foot outside your house. That's the problem we are facing right now, Museveni. You pretend that you're okay, but you are moving with the battalions of our army, of soldiers kubango otia. Kitegezo li mumbeera ambi wetaga kusabira atenge kusabira kukuwedde ko toyina budde. Wetaga kusabira kwa balwadde. Dubai president wayo avuge motoka ina atugera mu mmodo n'agula ebintu n'atambula n'agenda ateri ambuza nti n'abagula tubanti yeye negwe rono jente ne mumala wiki namba ngotadde abasirikale bakuuma basinaipas kiki ne mugulo no bagenda nabo nkubuuza Museveni lono bere eruwero omala wiki namba ngo deploy yinzeeyo bakebere moto izeeko masime waliwo agenda okunkuba amasasi ne mugulu bagenda kuteka abasirikale nze mbuuza ogenda kuteka abasirikale mugulu bakume oba Katonda omumanyi you know God you don't know who is God ne yakumanya akulaba era agalaba kano kakyali bweke mbola mbukategera akumanyi wayika windows anytime so bino bimala biseera maludde bajja kuteka mukasuti kama kuteka pamba mu nyindo bakusibo mu mto kulinganga bomu bakusibe nebigere bakuteke mu coffin kekebe kijja kuba coffin bakuteke yenvu ziri yagazi kulye ujja kutegeera bikasitoba ngo kyekisikirize ekyo nga bofulume bwero otyayo kitegeeza nti oli buzibu kitegede mukulu so nze sirina kyentya one sirina manja sina gwe nabba sina gwe natta goyina bakunoonya bangi nnyo ne mukazi oke nyini omutya n'abaana batene muhoozi omutya laddo ne bwevuga ogitya kubanga osolola otakyagulanye azaako ki kati n'okwata ba foot soldier n'obasiba muzaako ki foot soldier alina omufaliso gumu n'ebbaafu emu n'ekidomola gwobuzamuza nze sina bantu basiru nga bano okudde foot soldier alina akasimu ka smartphone akatawoza de million nombuuza kati muzaako ki bombo clat bazaako ki a full government you are just questioning a mere foot soldier muzaako ki ani yali amanyi nti mulituuka kubuuza muzaako ki mwavuma amini ne baba no kwata foot soldier no mujja mwengera tubulira muzaako ki ne mwocho muntu pasi mutubulire muzaako ki omusajja atwalina empale emu engatteemu wasula ndi oli ambanje myezi 6 nabona tebusoma wa girlfriend bamukyawa tatanaseza agenda bawa za kugula simai makeup okutte foot soldier mujja mu olwala abalamba basazeeko enviiri basula kagongo balinganga TVs batadde ku bisenge mbubuza buzaako ki yo government kimbuzaako ki mbokuba gondi ayogede tumunonye tumutte
nze mbatya olamwa mwatayisima olakisese yakeranga ku ssaawa emu n'avuma Kyagulanyi n'amujolonga n'amukola bw'ati ne mutayisima ate nga lipooti bagikuwadde nkimanyi lipooti egina ku mmeeza ekwata ku Isima Mukodomi we yagikuwadde teyagikuwadde Mukodomi we yagikuwadde Andrew Mwenda yakugambye we made a huge mistake of killing this boy Isma Muwenda yakuwadde report nagamba we made a big mistake of killing this boy Isma and I know it's we who killed him Muwenda yagikuwadde kino jala bakasale bulungi nnyo Museveni your brother-in-law Andrew Mwenda this week he reported to you and he told you direct that we made a big mistake of eliminating Isma. You received the information, you received the note. It's Andrew Mwenda, your brother-in-law. He told you that we made a mistake of eliminating this boy Isma. So, Boanga Solo Kuba no Joe Musaji Akira Kumacha on a daily basis. These days I skip videos. Ninga sigenda call after 4 days. Nenga on daily basis Isma kola video from Monday up to Monday because na kola video ngarumba Kyagulanyi. Ne mumojja wakati mugenda kuteka one. Ogenda teka one. Bongo butono. Mwamuteka mu doctrine yefu agenda okukyusa mindset adekulaini nga it's too late. Olwokuba temulowooza you don't think nemuga kati katandise okudda ku line entuufu y'abantu tumujjewo ne mumujjawo. Brains are monkey tumumanya. Nga mwenna musasula abantu ku TV okuvuma Kyagulanyi on a daily basis million 3 zifuluma buli lunaku. Million ya sazo zifuna ku TV ku radio muzisa asanya bale mekogera ku information ekwata ku bana Uganda buli chimbuli nenga guy yali ajja on daily basis nga akola video ne mumujjawo kane katolu bwamba ne mumujjewo bemba mutuko kuli aba mukatane agenda bakolera gomuliro libala mu yayika Windows amayembe gamugamba kwambala saati eji ya orange ya gundi ya round sharia ya orange tasobola kuogera wona bino omuntu tasobola ye muntu asobola kuogera nga atunudde wansi ate omuntu omutemu omubbi tasobola kuwa direct contact za maaso ge omuntu nga mutemu mubbi mulimba tasobola kuwa direct contact za maaso gano abera yogera bwatyo omuntu ogwabala mukubera bweguti abanga yogera nettaka fe tusoma facial expression ne body expression ne body language tumanyi omuntu mukyamu oyo guy tasobola kutuna direct contact tasobola zikuwa bera bwati baba kuyambira tunda kuwati ku myaka jali omusajja omukulu yemulanga mukazi gwe bakwana kuba bantu babakoye kaba bakumire kitalo nnyo mwenna bavudde mu bulamu bw'ensi eno tujja kusinkana obudde enjawulo tetulina kyakukola si tuyita mu buyisi akowa yagivira tuli mukka tujja kusinkana ku lwa Katonda n'ensi yange mukoma wa 10 mpeera mwekuume mwegendereze obutwaje buli ero gavumenti yamusibira mu bwa tayira muganda we tayira mukwano gwe kazala kakomberera mubasigadde mwenna bakozesa kubanga abayisaawo kyayagala bamalo kiyisaawo ng'afuna omulala mweraba